president mpaka Entebbe mu Entebbe bakutegeeza nti bataddeyo okusonda ensimbi nga bakiyise Night and Dance Nope Canada Diaspora Convention 2025 fundraiser Dance and Night, which will take place on 12th July 2025 from 7 p.m. to 2 a.m. Canada time. Free entry. Address 2799 Watson Road, North York on M9 M2RO. For more information, please contact the leaders of Nation Platform Chapter Canada for more information about this fundraising of the forthcoming elections. Kale go enango limugwanga na Canada bwagala nchuka tukutegeeza nti bagenda tekayo oku sonde ensimbi za campaign zo mwaka ogujja obana guno nga gugwako ekibiina kya Nation Platform sakono President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalango keeko. So muyine nnyo abantu abali mu Canada. Katugende Canada. Abakulembeze ba Nation Platform n'ekisinda kya People Power abawangali mu ggwanga lya South Africa bakutegeeza nti bagenda kukyaza omukulembeze mu ggwanga lya South Africa nga bwe biyimiridde bangenda bikutegeeza mu nteekateeka nga bweyimiridde. Bakutegeeza nti omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukyalako mu ggwanga lya South Africa ngenda ku mwezi 18 mwezi gw'omusanvu 2025 lijja kubeera Rakotana ajja kubeera Johannesburg. Ngenda ku mwezi 19 omwezi ogw'omusanvu lijja kubeera Ramukaaga ajja kubeera Omutata Isi. Ngenda ku mwezi 2 omwezi ogw'omusanvu lijja kubeera Sunday ajja kubeera Cape Town. Bagan protest vote 2026 Ash Black Thursday kekano akalango nga bakayimiridde ake South Africa nako njagadde tukayite mangu buli mwaka tegeere. Bwe nva ke South Africa mba nsembyayo abantu bakulembeze abe Sweden kankayisewo mount tugende. Alright, abakulembeze nga begattidde wamu abamu diaspora ndala ab'okusemazenga abala bakutegeeza nti Noop Sweden chapter 2026 protest vote election violence funding raising drive on TikTok live at Geno Madways hosted by Wekitiibwa Kitunzi and Mr. Joel. The topic fundraising drive kick off message from the leaders, when, where, which channel, through which to contributes, Swedish bank account, how much to contribute. Date 12th of July 2025, time 1930 Swedish time, 2030 UK time. Abakulembeze ba Nation Platform nga bali bawangala mu ggwanga Sweden bakutegeeza nti bagenda kuteekayo okwogera ku mutimbagano gwa TikTok ku page gye bayita eya Geno Madways era nga abakulembeze bagenda kubeerako Mwami Kitunzi ono nga ye EU diaspora leader, kugenda kubeerako Mwami Joel ng'ono chairperson wa Noop Swedish chapter bakutegeeza bagenda teekayo okwogera ku TikTok account yabwe nakoze mwezi 12 ndoza lunaku orange ku sawa zijja kuba sawa mwene ekitundu eze Sweden zijja kubeera sawa 2 n'ekitundu eze Uganda. Mubeereko mu bungi musobole okubanga mutegeera ensonga zino ku lunaku olwo keekano akalango k'abannaffe abakulembeze ba Sweden bonna nga beegattidde wamu. Alright, akalanga kasembayo kali personal nyogera kubajjukiza mwena mikwano gyange abalugana bakona mikwano mwenna n'abali bamanyi omugenzi Davis Nsumba mu Wankatogo yali awangalira Ennakirebe gwe twawumuza emyaka ebiri emabega. Nyogera kubajjukiza nti olumbere lwa kusumba mwezi 15 omwezi ogw'omunaana ate omusikate kibwekenkera nga 16 omwezi ogw'omunaana Makage Ennakirebe. Kale abantu b'Ennakirebe bonna Mawokota kyengera ku Mukaaga kyengera mwenyini saako ku Lukadde ewa Kolokolo ne bategeeza mwenna abantu b'e Busega mu Kampala wakati saako ne mu Ndeeba ku Butaala mwenna bategeeza nti omugenzi wakwabizibwa olumbi gena kuzo mwezi 15 ogw'omunaana saako 16 ogw'omunaana omwaka guno 2025. Njagala bategeeza mbeewo mbungi temujjangu okumwenna mbatumiddeko. Alright, obulango buwedde. Ngenda bo akalowoozo ngenda bo ekigula lugi then tugende mu security alert ziri 2 nsimbula information. Ekigula lugi kya leero njala kiweereza mwenda bannayuganda abasimbula ebigere ne muva mu Uganda ne mugenda okunoonya ekigulira Magala Eddiba. Mbatumiddeko mwenna era ntumira nnyo ku mikwano gyange mwenna bali mu America, abali e Bungereza n'abali e Canada saako n'abali mu Europe. Mbatumiddeko nnyo
sagala kutera kusitera nnyo kumenya mannya olw'ebyokwerinda munaye manyi sana ffe tambula egaludde naye nga batumiddeko mwenna amanyi nti okubira kesi munombuuzaako nonsindikirako message namwe abambeera mu ngeri yonna batumiddeko mbaagala nnyo for security reasons nsobola kumenya mannya kubanga sagala baleetera buzibu naye nga batumiddeko mwenna benjugira nabo oba mwenna ababeerawo nga ndi mu mbeera etategerekeka naye nga wendi so mbaagala nnyo bwe nvaawo ennaku z'omwezi olwali ziri 11 ezakunka ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 si bwe kiri nti katutandike n'ekigulalo gikyaleero ekigulalo gikyaleero njala kiweereza mwenna bannayuganda abali mu diaspora kitegeeza nti abantu abali mu Europe oba mu America n'omuntu ng'ofulumye n'ofuluma Uganda n'osala boda n'ogenda oba oli mu diaspora n'ekigulalo gikyaleero kigenda kukwata n'abakuba bali mu Uganda nammwe ekigulalo gikyaleero kibategeeza era kibawa ekyokuyiga njagala mukiyigire bulungi mu nsi muno tuli bayise era tuli mukkabokka kowa yagiviira naye mu nsi muno oleseemu ki ensi nno gye tulaba eno nsinga zinnyo bw'obanga okyalina muzaddewo nga kyakulabirira weesuneko era oyise engalo mu maaso nero n'omanya nti ensi ekaluba ng'omuzaddewo abadde akubeererawo avudde olujja okumanya nti ensi ekaluba naye era ennaku zisanga basajja n'abakazi ab'enkanamu njala kugamba muganda agenda gy'oli nti omuntu okubeera obw'omu kirungi nnyo kubanga ofuna emirembe naye ate kyabulabe nnyo tugenza okukigobera nti abantu abasinga obungi bafuna ebizibu ebyenjawulo mu ndowooza ne mu nneeyisa nga tebalina gwe bagenda kwogera naye okumuggyako ekintu ekyabaalimu abantu abasinga obungi bakomekkereza nga bafuuse ba victim ba stress oba depression nga tebasobola kweyogerako wadde okubuulira abantu muganda njala kutegeeza buli muntu mu nsi muno alina ebizibu n'ebizibu bisiŋŋana naye saagala osigale mu nju ng'oli mu bwomu nga talina muntu gw'oyogera naye newankubadde oyinza okuba wakyawa abantu kirungi nnyo okukyawa abantu naye okyawa nga weerekerezangamu at least ku bantu 10 b'obeera nabo funayo abantu 3 ng'osobola obbeeyabiza ku bizibu byonna babuulira oba nemuwanyisinganya ebirowoozo kijja kukuleetera okweggyako ekiniga saako n'obweraliikirivu bwolina mu mutima gwo kubanga ekkumi terikyawa omwo manyi mwenna abali ku kyebasinga obungi mubeera mu mayumba bw'omu era tugenda n'okubika abantu abafudde bambi nga bamusanze mu nnyumba ye nga yafudde naku 5 wiiki n'abamu nga baggwadde ne ku magumba olw'okuba nti mu nnyumba abeera mu bokka ekintu ekyo si kirungi nkusaba newankubadde nti weewala abantu nga balya mmere babi nnyo naye ate nkusaba nnyo nti obeereko atlesita abantu basobola okweyabiza osobola bbula ebizibu byo buli lwoba nga tosobola kweyabya eri muntu mubulya kizibu kyo okomekkereza nga ekintu ekikuli okumpi kyosaliddewo okukusalira omusango ogw'okuyambako gamba omuli okwesula okuva ku bizimba oggwa wansi okwesula mu traini okwesula mu motoka okweyimbamu ogwakabugu saako n'okunywa obutwa eyo si solution buli lwoyogera n'omuntu asobola okukuwa ekifaananyi ekirira ku gwe kyobadde tolina saagala otwale ekifaananyi kimubulamu bwo kuba ne bona obutuse mu ggulu katonda yakutonda gyali ajja kukubuuza lwaki watunula ku mukono ogwa kkono gwokka nga tutunuddeko ku gwa ddyo nkusaba muganda wange ebizibu ffenna tulina ebizibu ate ebizibu bisanga abantu tebigenda kusanga nte tebigenda kusanga mbuzi bisanga abantu ngenda kukusaba olwobanga olina ekizibu at least funa omuntu gw'okubirako essimu akuweko eddakiika 5 ku 10 munyumyemu oveeko depression eyo oba stress eyo at least asobola n'okukuwa solution oba okusalira ku magezi okusinga okusirika oyite mu bizibu ebyo sigamba nti abavu balina ebizibu n'abagagga balina ebizibu teri muntu atalina bizibu Yoseri ennaku zino alina ebizibu bitagambika kubanga akimanya emyaka gye muwubidde akatambaala amutwalaganya emyaka 47 ate ensi emwagala kati bweyala kumanya nti ensi erina ebizibu Nyanda esoferi essaawa zino okumugattamu kigulalugi kabadde kakodyo essaawa zino bw'oba olina embuzi zo 2 n'embaata zonnya saakoko n'essekoko ezimaamira luli mbadde mulwana nnyo ng'okufuna invitation okusanga Nyanda esoferi musinkane mwogera ne katokola tukola nsobi gwe banga olina embaata zo 2 embuzi zo 2 n'essekoko ezimaamira nga ku kyalo bakumanyiko nti gw'olulula buntu obwo ojja kuba olyawo nga Nyanda atuuse ku lujjulo ng'ayagala okukulambulako by force kitegeeza naye ali depressed oba alina stress mumulaba kutambula gwe soko tulo bukyanga ajja mbuyinza mukuva mu 86 yali atambuddeko okutuukaawo Nyanda yali asinkatanye okuba individual nga basinkana nayogera ng'abaagazaaki olw'okuba nti ebizibu bisanga basajja ate tebimanyi nnyumba mbi Nyanda naye alina ebizibu essaawa zino kyobola kanooba olina embuzi zo 2 enkoko n'essekoko nga zimaamira teweetaaga invitation Nyanda ojja mufuna kye bayita pressure. Does the pressure increase or decrease? Kyenkugambye naawe omuntu obeerayo pressure n'ekudecreasingako oba neincreasing nga tasobola kwogera na muntu yogeranga n'abantu bakuwulire oveeko stress eri. Solution si yakwetta si yakwemba mu gwakagubu guno
funa abantu mbulamu bosobola okuyaliza abantu ne babasatu bokka at least osobola okubanga oyita mu kintu ekyo saagala kwenyumya nakweyogerako essimu yange eyolokale mugiraba wadde njiba wano okuba masimu okuteekako bye mwagala oteekako naye abantu bangi bayitiddeko okunneebuuzaako nembwa ku magezi amatono gemba nninawo era ogenda okuli oluvannyuma lw'omwezi nga gatya gundi wanyamba mu kino waŋŋaba bwoti kino wampa amagezi please ekizimbisa omwesi ku kkubo okulagirirwa toddeeyo ng'oli stressed oba ng'oli stranded somewhere mu kintu kyonna ekisaana okulowooza n'otabaako omuntu gw'okubira kubira ku bantu bakuwa ku magezi osobola okuyita mu kintu ekyo kyekibadde ekigula lugikyaliro kale katusimbule ne security alert. Alright. Abakulembeze ba National Platform gwanga lya South Africa mbalamusizzaako mwenna gye muli constituent muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu. Manyi omukulembeze agenda kyalako mu bendo lyeyo mu mwezi ogw'omusanvu guno baserabidde kuba akalangonze mbadde kuba ebbanga lyonna naye njala bategeeza nti eri abatamanya ngamba bangi abagezezzaako okwegenjinga n'abantu abali mu South Africa okulaba nti bayinza otuusaako omukulembeze obuvune. Ngenda kusaba security team enegenda omubeerako saka abakulembeze mwena mubere careful nnyo olw'ensonga eyo olwaki nti olunaku lwa jjo oba olwaleero if I'm not mistaken n'omukyala namyala agenzeko mu South Africa onasinkana abantu eb'enjawulo ekimuleese sikimanyi wabula abaddeyoko agyali mumanyi nti bwe bamanyi nti Kyagulanya yagenda making sure they compromise each and every person okulaba nti batuusa ku muntu yenna obukyamu so njera bategeeza mu n'abakulembeze bali mu South Africa abakwataganya ku security team ya president omukyala nali mu ggwanga lya South Africa abantu byasinkanya bamu oba video mbadde temuzirabyeko ne abamu yabasinkanya era n'agaba ne ku ssente mu security ya lati ya leero njera bagamba ffe abamanyi ebyokwerinda n'ebyokubega buli kintu kyonna kyo bakuwa kiyisengamu eriiso okitunuuliro kyekkaanye oggyemu amazima era ku nkomerero yakyo bwe kiba tekiri mazima okireka naye nga oli okyekanyiza nange yenkola yange sisobola kuba nti omuntu oyo aze mu South Africa mumanyi manye enkola ya Museveni ne muyisaako amaaso kubanga eyo talinayo business ki ekimuleese nga ne president agenda kubeerayo mu nnaku ntono nnyo kitegeeza nti ayinza okuba nga azze ng'alina ekimuleese nga kigatta ku bigenda okugenda president mu kukyala kwe oba ebirala kati muli bakulembeze ba South Africa kano ka video njagala kukaba kuba n'essente zaazigali mu dollars so mwebeereremu ke kano ka video. Chairman huyu awandike ebituluma byonna byonna tubimuwe. Kati kasata birwaye nze nabangenda kugai eri nalabye abantu bagamba bwe bati so kali bali bibibwa ekyokubiri kino ekyokubiri basiramu kino endowooza ero lya kabiri ni eve institutions tezikola corruption Sento ziraba wasoma hajati sento ziraba kandabe bulungi sente abafunye kandabe abafunye So kyembagamba nti pay attention to details nze buli kintu kyonna ekikwatagana ku president n'abantu abagala omutuusaako obulabe nkiwa time n'ekyogerako so kati abakulembeze ba National Platform gwanga lya South Africa mbategezeza ku move oyo omukyala gyali sente zaazigabe n'abantu bagenda osinkana sibamanyi abalala njagadde okubaako ku bujuzi obulaga nti mwali era basinkanyeko abawadde ku ssente mubeere nga muli aware about that security alert ensooka security alert eyokubiri ekibiina kya National Platform n'akakiiko k'ebyokulonda
mbala musiza kansente muli bulungi bateekawo platform eyokuba nti abantu baleeta obujulizi ne mubabatera ku meeza musobole okuverifying naye akakiiko k'ebyokulonda aka national platform mwegendereze nnyo eri abantu betumutamanyi nga tebadde mu kibiina nga babaleeta naye nga ate mission zaabwe nkambwe nnyo katulole kamba gireyo mu mutegere bulungi nnyo mutegere omuvubuka ono gwe bayita Kabuye Isaac ono oyo si waffe ono mvubuka si waffe oyo si waffe Kabuye Isaac ono si waffe njalo tegeza mwenda bakulembeze be Makindye njalo tegeza akakiiko ka national platform ak'ebyokulonda n'omukulembeze mwenna ono si waffe ono be bali mu group y'abampuuga ey'abamayiga bamulese kucyankalanya lwaki bamulese kucyankalanya mpuliriza bulungi nnyo omuvubuka oyo Isaac Kisekka mutabani wa Kawoya Mubaraka gwe nabalagako yono wano era abadde ali ne Haruna Mubiru omula bulungi ono ye kitaawe omula bulungi nnyo ye kitaawe oyo musajja wa ADF musajja wa Mayiga basajja ba NRM nambagamba ddanti ono state agent era omuvubuka oyo mu meeting eyatudde olunaku lwadde lwa kusatu yatudde ku restaurant ya Haruna Mubiru Haruna Mubiru tumugamba nti akola state nga yeewakana mu meeting gye batuddemu abantu okuli okitawo oyo mwana n'abantu bonna meeting gye badde bateesa kujjawo candidate gwe bayita Kigozi Hamza Bakari owa national platform meeting gye batuddemu yabadde yakujjawo candidate eyesimbye ku kadi ya national platform naye bamuyita Kigozi Hamza Bakari nga yono kati comrade Hamza Bakari wonna wooli ono ye Hamza Bakari Kigozi wonna wooli wegendereze family ya Mubarak Haruna tekuli bulungi baagala kujja by all means meeting yabadde teese bintu bino byonna yabadde mu hoteli ya Haruna Mubiru Kitooke meeting yabadde kati mukulu wegendereze bono bate wegendereza bano baagala kujjawo bayiseewo mutabani w'oyo omusajja kati ekisinga okunnenyamiza nga bwe nabagaye mu katambi akawedde nti okunnyonnyola bannayuganda n'okuba lwanirira ogulamu poloti mu lutobazi nti enkuba bwe bange etonye nga biseera by'amataba ojjayo ebintu binodda ku lukalu deni amataba enkuba bw'ekya noddayo boto bw'olina okuba okulwana bannayuganda embeera gy'olina okuyitamu mbagambye biseera bisinga bannayuganda bafudde Bungereza temumanyi kibase n'abafudde mu Amerika bafudde kane mu Europe temumanyi abantu bamuyita Abaganda muyita abantu bammwe be basinza obbaleetera obutonde babatta ngenda kulaga ekifaananyi oyo mukulu gwenjogeddeko abeera ne bampuuga abeera ne bayiga ne Bungereza ajjayo era lumu yasinkanako bali ku tiimu yagenda ne Sanoga Mulengejja mpaka Bungereza ekifaananyi kyekino kati ovula mukongoka nga temumanyi yoyo wano mula bulungi nnyo yoyo kati ono ezo nzira tiimu ezo kati ono ye Sanoga Mulengejja omulaba at work oye Sanoga Mulengejja nga bali Bungereza gwenjogerako oyo ono state agent state mafia nababulidde mission ze yakakola sofa kati neye eya Kigozi Bokali nayo weeri kati yoyo Sanoga Mulengejja omulabe Bungereza omulaba be bantu batambula nabo ku mission zaabwe kati mu abantu be Bungereza abantu bo mu America bwe tubaga ebintu bino ne mbisaamu amaaso ze bate binkwatako Mukama yamanyi n'olw'ensonga eyo mmaze obbategeeza mukulu candidate gwe bayita Kigozi Hamza Bakari wonna wooli wegendereze oyo omwami Kawoya Mubaraka ne mutabani we Saako n'ekibinja kya NRM abatuule Makindye mu hoteli ya Haruna Mubiru enteekateeka baagibaze dda bayinza okuwamba bayinza okubuuza bayinza okukulyawo buli over kati gwomanyi ekyo nkimaze security alert eyokusatu nga bwe twamaze okukunguba bagabamu lwakuba okuzika tekunnabaawo okwa family yaabo omukyala gwe basse
ne bawe bitundu by'Entebbe kitalo nnyo ddala ndi wano bategeeza mwenda bannayuganda bannakabala bw'omanyi ng'olina ettaka mu bitundu by'Entebbe ng'oli indigenous bakuprofilinga dda wenna bw'omanyi ng'olina ettaka mu Ntebbe bakuprofilinga dda wenna oba oli mu diaspora oba oli mu Uganda bakuprofilinga nga n'enfaayo bagiteekateeka dda okutakinga over your properties nkiddamu gwe munnayuganda yenna ng'olina property oba ettaka mu Ntebbe bakuprofilinga dda tekiriko nti Muganda Musoga Munyoro Mutoolo muki bw'obanga olina property mu Ntebbe mu 7 family bakuprofilinga dda balina buli details zonna ze bakolinako so bajja kukozesa chance bakituyita loopholes okufuna ngeri ki bakufunamu okukusanya oba taking over property zino bagenda zitwala batya bagenda zitwala bwe bati ekisooka bayinza okuyita mu Land Road ne bafuna ekyapa ekyokubiri basobola okuyita mu revenue oba mu council mu revenue eziri mu local government okukyajinga emisolo basobola okuyita okutta kati mukutta wane wali mukutta family yonna yonna ne relative babera scared off ne bafuna go badiringa ne mu family ne baga nti kati ngeri banyini gye bafudde nti ebintu bino katu bitundu twewonye eyo ye target yawe nina source ngamba nti family no kujitta it was a well planned move inside the job era nga kiteberezebwa nti mu bbanga ttono nnyo n'abaana bayinza okujja okuziika nera okuba nti abaana bakulidde Bulaaya kiyinza obascaringa off okodde Uganda nabo baze baga nti poloti bagitunze nti property mu kugitunda kiba kitegeeza nti oli eyabadde n'intention etwala waawo automatically aba afunye chance kubanga yajja okuyingirawo yatekinge over property ng'agiguze kati muganda wange njala kugamba gwe wenna ng'oli mu Ntebbe bakulinako information kwatako oba oli Musoga oba oli Muganda oba oli Munyoro oba oli ng'oli indigenous olina property Ntebbe be very careful and watch your steps method zenkugambye bwe zigaana bagenda kuyita either mu baana bo oba mu kwa family member bakukole kibaagala okukola nenga kimanye koza kamanye nga koza n'owebwa bibagamba ne mwemagaza ne mwemamaaza ne bituukawo nga bituufu ne musirika so kati mbagambye ekintu ekyo mukitegeere bulungi nnyo kibabeere matu kino tekijjawo bantu b'Entebbe bokka abantu b'Emunyonyo bannansi abawangala ekkola bakyalinamu akasente n'ebitundu ebirala bigenzi bikula okufa kugenda kufuuka okufa nga property z'abantu zibassa so biza mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo awo tuvuddewo ebadde yakusatu eyokuna mwala bulungi nnyo obutambi bwadde butambula ku social media platforms enjawulo nga National Reverse Movement oba Robbers Movement bagenze ku Kitebe bagenze ne bawamba ettaka okuliraana ekikulira headquarters za National Platform mbono bagenda kuzimbawo ekitebe kyabwe kati poloti eyo ndowooza amafuta ge gajawula amafuta agatera okubeera konywa abasajja ba SFC obabeeraawo kati waliwo poloti eryawo gye bakubyeko ebibaati NRM yagiwambye naye nga bwe bagenda nti baayisemu omuddo ffe ali mu family gwe baayiseemu okutakinga over property eyo omanyi basooka ne bakola profile ku family yo ne bamanya ani ayina obwongo obutono ani atasobola kuresistinga sente ani atasobola kuresistinga intimidation zinti oyo gwe bateekako focus kati mwene mbeera mu rangozi ne bamuwa kyekyokukola n'atandika obba kyankalanya ekivamu nga batekinga over kati bakozesezza omu ku ba family members aba family eyo babadde bananyini ettaka eyo NRM nefuna opportunity etwala ettaka eryo bagenda kuziba ekitebe kya NRM okulira na National Platform so mutegedde bulungi security alert eyokusatu so mbeera aware kati katandise kavudde kwanjira video etandise enaku z'omwezi 7 ezakonka ku mwezi enaku z'omwezi 11 ezakonka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2025
mbala musiza kumujeba kwa jimutu sakenga okuwangala kuno kukulabisa ebinene ndi wano okwebaza Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobby Wine sebo okulamusizako wonna oli kansipenti oli bulungi ejeba nako gyotuusake engalo ne Katonda akulaba wonna wooli era naye akwewuunya nagayo ono Kyagulanyi owange yono Bobby Wine owange nti era akutumiddeko nnyo bwe buwangazi bwakuwadde nendi wano kutegeeza ffe twakulonda ebitondo 5 ku buli 100 nti walonda omu enkwezenge yavudde mu DP bwe badde ku BBS confirms nti ekituufu kiri nti Kyagulanyi yawangula ebitundu 65 ku buli 100 kati enkwezenge ya Anita Amongi eya state erikola ku TV okwo negamba why ebintu byogera bijja tuleetera obuzibu okakasa ebintu ebituufu ne bagenda mu mulango kati njala kugamba mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu sebo wadde abantu bebuzabuzanga bafuka banaba gofuga eggwanga Uganda olifugira emagere ne ku kitebe kya national platform olifuga otya kavudde kwanjula ngawe mbadde nsomesa abantu nti mu nsi mubeeramu gavumenti efuga n'abajagalo gijja mu buyinza olwo ebyebeeremeddwa so abajagalo gizza mu buyinza fokasi yaabwe ebeera kujjako gavumenti eri mu buyinza kati ate abagamba nti nabo bali mu ludda oluvuganya bw'ola batadde fokasi nnyo ate ku opposition manya nti bakolera ani bakolera gavumenti kati kitegeeza nti opposition yonna kati erwanyisa gwe Museveni asobola okusigala mu buyinza kubanga bo mubalya ekyo kitegedde bulungi kitegeeza nti gofuga eggwanga gwe bagala okujja mu buyinza kubanga singa batolina kyowulira nga tolina kumali bati bakulwanyisa teri muntu alwanyisa muntu nga tana kyamulwanyisa kumujjako teri muntu alwanyisa muntu nga tana kyalwana kumujjako tekiriyo kati Kyagulanyi njagala ogumya omutwe ng'emmale buli kikolobero kyonna kye bakolako kimanye nti bakikolako kubanga olina obuyinza olina amaanyi ofuze Museveni ne famire n'ogifugiramu ofuze Museveni n'ofuga famire ye n'ofuga amaje n'ofuga poliisi n'ofuga baladisi n'ofuga ba inner propagandist n'ofuga mainstream media n'ofuga n'abantu bonna obafugiddemu wamu kirindi wakuba nti tebasobola kukikkiriza naye omanejinza okufuga abantu bano bonna to the extent omuntu wotuukira ogamba nti kala ya National Reverse Movement ya yellow ne bakolamu red nga naye eriko National Reverse Movement kitegeeza nti bafuze omuntu wotuukira ogamba nti kubanga mu nsi yonna tosobola kukkiriza omuntu kuba nti bo balowooza nti olwokuba nti ekibiina kya National Platform kiri kavule naffe kwatukwate ofisi ya NRM tugiteeke nearby ekavule kigenda kuleeta ki does it attract any following? Is it going to be the center of spying network? Or agenda kuteekawo kifo bagenda kukolera bivuyo biteka national platform kitegeeza ofuga abantu bano direct and indirect obafuze era bamanyi bulungi ofuze opposition n'ofugiramu ne bajjajja baayo mikwano gyayo na buli kimu naye taata webala ofuga nze nkutya lwaki obafuga ate onfugidde Anita Amongi nodda ne mukati gwe mutunule enaku zino kati alina muno ebintu ebimyufu muno mu mataba agenda abulukuka lwaki omufuze wetwogerero lwaleero wetwogerero lwaleero ndoza kansoke male statement ene megendayo wetwogerero lwaleero luno njala kubaza bannayuganda mwenna mwabuuka ababoyi mwabuuka nze sisena kyembabanja mwabuuka ne balonkinga ekibiina ne mutakipostinga kuwadde kiwakanyako mumanyi kye mukoze mmwe Anita Amongi ataddemu ssente ziri wakati w'obukadde 8 n'alonkinga ekibiina nga kirimu omuyimbi omumpi alinga akatungulu katungulu chumumpi bwati nga yagudde ekibiina muganyo kyogera kwadde okomplaininga konti twabategedde ne bantu mu bannange lwaki mulumya abantu nze mbewonyiza olwaliro era kyobula sipostinze sikomentinze kubanga Kyagulanyi afuga kati Museveni yamutadde ku bbali kubanga nkugamba bobo ine embizizo bbiri
embuzi 3 ne sekoko ezimamira tewetaga invitation kufuna nywande kujja ojja mulabira ku lujinango wanayizo kujisawa yonna ndi mweraliikirivu nyinzo mulabira ano ngaze mbwaze kubya pidi uwane wangu nyinzo kulanga mulabira ngaze kandi namwe temwewunya nyando ayizo kujja ku lujira kubanga ekimugoba kyambadde kanzu ya muleera kina ne firimbi kati olwaleero Anita Amongi alonkinze ekibiina nga kirimu omuyimbi mumpi alinga akatungulu muganyo kikomentinga ngwado kipostingako nemwe wale mubintu mukolo ya kibino nenjagala bagamba kimu mwebale kuyiga kubanga mwategeera kyetuyita diversion mwategeera kyetuyita NRM ne mugisoma ne mmanya buli kimu saagala genda into details akonkogeddeko kubibaza mwebale nnyo siwulirayo buloga wa national platform ng'akola comment ku kibiina ekyo mukireke mama tata ngenda kusaba ngoli buloga togeza n'okola comment ku kibiina ekyo kabeere president wakyo mumpi alinga akatungulu totegana nga mukikoze emisana gino mutakyogerako mukireke ojja kuneebaza edda lwaki bakikoze olwokuba ndi badde baagala kuleetayo mb'omuyimbi from nowhere baserebu bakyogereko baserebu naye wage from nowhere since when it can't happen bonna bagenda sa kitegeeza project efiiridde mu lubuto lwa nnyina waayo mwebale nnyo bambi nkusaba oyinza okuba tonjagala ku lw'enkyukakyuka n'okutta projects togeza n'okommenti nga doposting ekintu kyonna ekirimu ekibiina ekikoze ekironkingidde olwa kireke bambi mbeegayiridde bambi waliwo omulala agenda okujja wiiki ejjo wa wiiki eno munyagwa naye agenda kujja naye temumunyeegako muleke bulungi nnyo mubaleke bulungi nnyo mwebalinga mubalira ddala mwekubire mu bugalo buli mwanya soda ku ssente ze tujja basasula balansa n'abafuuse ku ssente za fundraising za struggle nga tuli mu Uganda empyanku buli muntu yenna atakomentiza atapositiza atogedde ku kibiina ekyo kirap your hands era webali mwebalire ddala tokyogera nako kubanga oluvuddeko kamera nekizikirizawo naye nga project ya Anita Amongi kati ne project endala ono lulume bayiga jjukira teyavudde mu DP mukama we Anita Amongi yamusindisa gye yegatte ku PPF era neyegattako kyova olaba balina airplay ku project zaabwe kuli BBS ne CBS naye ali eyo atagala kati njala obebaza mwebale nnyo obutayogera ku kintu ekyo mukirekete mukinyegako please mukireke oyo Kyagulanyi yafuga lwaki yafuga tusimbudde ye lwaki mwogerera lindako wacha wewe lwaki mwogerera musoke mboyemo omugenzi kansoke mboyemo omugenzi muwulire Why you ever sanctions are kuyimba to cripple his financial resources? We know it. A serious government will cripple your financial resources the moment we threaten their survival. But BSG, his federal station are in operation. You see the difference. Yes. Basically, is in operation. Never do a family to acquire them is part of them. Yet I won't come here. Security did almost side the name of Comera. Aketavalium. Manvadi just basically, I get a Mukomera, and why you? Good. I go to the Biabeshi of Yakum. I call the Biabeshi of Yakum Ravengo Navai. Call the Biabeshi of Yakul. Oyo mugenzi atakatambika ki akatambika kadde mukawulidde bulungi nnyo katika video ko mukulembeze basikataddemu wano nkerabidde ntya messi wano malogenda ko wano mwaka yevu Nyakona mwaka yivu ntunule nabaganze mukusimula sina yankwatira nsawo nsimula nange nimanye okwesimula olwolumu akana kasimudde kekana nza kuba sikataddemu wano mwaka yivu wano
naye ndowooza njakafuna n'abankafunye nenyongera bategeeza nti omusajja alimu kufuga abantu bonna bafugiramu kati bw'amaze bafuga n'abateekaawo kiki ekizeeko Museveni Salimu Sale Anita Amongi bali mu kueditinga ballot paper bageditinga batya naye njagala akantu kano wetulaga okozesa obwongo bwo era buli kintu kyonna kikotinge bulungi wano Salimu Sale Anita Amongi Yoseri Nyando ne mutabani we bali mu kueditinga ballot paper batya one ne mu kueditinga ballot paper ne sente zibagezaako okuspendinga nabagamba sell a cow and educate a cow, sell bihogo and educate bihogo. Tebalowooza before they act, balowooza after acting, or balowooza after making a mistake. Kati kamba somese kyebadde bagenda okukola kyebakolanga abantu bano bongo balina butono. One, bagezaako kueditinga ballot paper. One, bagezaako creating ebibiina ebingi nga birina slogans byagala kwefaanyiza symbols za national platform colors ne titles to confuse Ugandans. Bagezaako nnyo okuteeka ebibiina by'obufuzi nga bina langi ezifaanagana national platform amanya nga geefaananyiriza nga kyebageza mbubaagala confuse gabanda Uganda ku lunaku lw'okulonda naye emitwe gye bakozesa okusala ekkubo n'okufuna visa ogenda ebula n'okulinnya ennyo gye bakozesa kati bagenda kuteekawo abantu abagenda okujja ku ballot paper bayinza okusukka omukaaga oba okudda waggulu bayinza okusukka omukaaga oba okudda waggulu n'okutuuka mu 10 plus bayinza okuleeta abantu omukaaga ku 10 oba plus naye nga bonna basi bamatayi gefaananyiriza kama myufu ebintu bakola bifaananyiriza ebya national platform bina nga baagala kukola kati kye baagala okukola okweditinga ballot paper eno batya gobadde okimanyi ente ezo ziri mu kunoonya abantu abalina amannya ga Kyagulanyi teweewuunya nga waliwo azze nga Robert Kyagulanyi awula boy wange ofuga teweewuunya nga waliwo azze nga Robert Kyagulanyi teweewuunya nga waliwo azze nga banoonya abantu babiri abalala bongereko nga balina amanya ga Kyagwa bongere ku ballot paper nkuba teweewuunya nga ballot paper jiddeko omuntu amwita Kyagulanyi oba Bakyagulanyi babiri nga bagiddeko nakino mbu kikonfusing abantu kati obutasoma bulumu okuze kati kikino obusiri obalira bwona buli kibiina kirina simbo national platform ena umbrella ye identifying buli mukulembeze ina agenda okwesimba ku kadi ya national platform kati ne bona oleta Robert Kyagulanyi senta mu mirundi ena nga bona tebalina umbrella nga Kyagulanyi na umbrella sente zozo bawataddemu bategeera bulungi batotegeera kati yensonga lwaki tubagamba buli muntu yenna kwata umbrella, that's the symbol. Kati Nyando Yosuferi muganda wo Salimu Sale Anita Amongi ne muna creating political parties neziwere kinana zina zijja ku ballot paper. There is a difference between Kyagulanyi Center and national platform plus their symbol. Tewali kibiina kyonna kisobola kuwebwa umbrella nga national platform mugikozesa. Musobola okweditinga ballot paper ne muletako Bakyagulanyi abalala ne muletako bemwagala naye symbol eya umbrella temusobola gyeditinga kuteeka kibiina kira kiwa symbol ya umbrella. That's the different. Mukozesa mukozesa emitwe gyammwe okitegeera ffe tuli ba umbrella. So njagala basaba mwenda okuva n'olwaleero ngenaku z'omwezi 11 National Unity Platform stroke of people power. That's the only opposition political party. The rest political parties, they are working under the supervision of Museveni. Alright, na kuzomwezi ziri 11 mwezi ogw'omusanvu 2025. Ekibiina kyokka ekirwanyisa Museveni bakiyita National Platform. Ebisigadde byonna biri under Museveni, under NRM. Nga ne ssente zaayita obuwumbi 3 plus n'endala zijja.
okuva kati okutuuka mu mwezi ogw'omunaana wagenda kuva ebibiina ebiri mugenda okulaba nga bigenda kujja n'abagenda okubeera independent nga beegana ebibiina bagenda kujja bonna nga focus yabagitadde ku national platform which nze nganze omuntu kimpa amaanyi n'essuubi okulaba amaanyi ga Kyagulanyi n'amaanyi ga national platform gayimiridde ludda wa one bw'obanga ogoba musajja muno lekanga mwezi n'akozza from day one Kyagulanyi wa NRM Kyagulanyi akolera Museveni kati ate baba akolera Museveni ranga wa NRM ngate lwaki mukuba project yammwe? That's the big question. Ate project ya mujijja mutya ku fandi zaki eziri mateeka na mujijja ku fandi ziri mateeka ngamuga project yammwe okuba otya ekintu kyo okuba otya omwana wo gwozaala ambulo kuba yafunye olubuto baba sigwa mufunisiza olubuto okuba otya omwana omutte kitegeeza bala abantu bade baloza bana Uganda basiru bana Uganda si basiru kati mmwe abaddeyo nga mulooza ntumbi yakusaaga njala bagamba mu kitegeero lwaliro. The more Museveni creates political parties, the more he exposes himself. The more he keeps on funding propaganda and blackmail, the more he promotes Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bategedde nti erindako tetubadde na byana byabufuzi tebibadde wera tebibaawo. President yakugamba nti bagenda kuyisa amateeka aganyigiriza Nuupu mbwegende muki egende mu iPod. Nabagamba tajja bigendayo ne sente babagala bazitwale. Ka video kembadde ndonya message yake zemoto yakugamba birebiga bya president bagenda kola buli teeka erinyigiriza ekibiina kya national platform n'obutakiwa sente nefe bitwali twagala twa sente twazikolamu ebima magezi bitya tuina office across the country tuina ekitebe tuina ne training wing ebine biraze tuina nakugamba mu myaka ana Museveni buli kibiina kibadde kifuna sente nga si national platform yo kamyake na bona bade bafuna sente sente bazitaddewa sente badde bazigabananga abantu kati Nuupu bwe yajja ebadde erinnya muki mu business zaazo kye kibalwanyisa olwaliro kati ekikulu kyekiriwa kyekino wano gwe wenna tosiriwazibwa bannabyabufuzi bonna bakolera omuntu ogwo njagala osooka otandika okubuuza buli munnabyabufuzi omubuuze ng'oggyeko okubeera munnabyabufuzi mulimu ki gw'okola tebalina mirimu ne balina ssente gwe tobuuza nti bakola luddawa lwaki babeera active nnyo towards the elections lwaki ebina by'obufuzi bimerukawo towards elections lwaki ebina by'obufuzi bibalukawo nnyo nga tugenda mu kulonda okulonda kuwaliba tebiriiwo bibawe biri naye time yabi yokutaasa mukama we batennatuka tebatuka mu time kubataasa nga bali okabavaayo kati ekyo kikunyonyodo kitegedde butegezi kati njala kuwa reference omukyalo nabo magambye era ne warning obutaddamu kwogera ku national platform neka video kano kaddakiika kaseke mfatana mutano bwebadde ku TV yagambye nti ye mbo Kyagulanyi yaletera kadi mu makaga ngene mugamba prove me wrong olete video ngolaga nti Kyagulanyi yakuletera kadi ekyo yakizanye nga yagala kuteeka president waffe wansi nti president ekibiina kya desperate nga kina mu lugendo tugenda kusimba mu bamuletera kadi that was wrong nembabulya byonna ebyamulese ne byaliko ne bibategeeza ne mugamba demwa yasame nja mulaga nakana video yade part of ziri nade sijibazanyidde era nabage nti agenda kujja independently nenga njagala proof balaga ekintu kye badde ayogera nejjukira yomukuba members aba SDP era yayina n'omutima gwa SDP yayina constitutional buli kimu kale tilagamba tu national platform ataka kugamba nti agenda kujja independently era naga nti ebina by'obufuzi tebina mugaso tebina kye bisobola kukola kati nga wesiga mukazi ngono ulira manze nkuwa obujulizi ulira Nagaina Bira Sempala omukyala waali Lord Mayor candidate 2026 Kampala City. I'm coming back, but right now I'm just seeking the mandate of the people of Kampala. I don't think parties are serving the interests of the people. And right now I want to come as an independent.
to have issues of Kampala addressed instead of hiding behind political parties. Sikuwa information esikuwera ko bujulizi. Nabagambye ku Lwokusatu nti agenda kujja endi bwanna munigina ku ssente z'omuwomusulo nga sali musale ya mulese nebira nabibagambye byonna. Edo video yagikoze eri ku party zilita nakola video ndala kuba namugambye ajje kyagula nyi mukamwake n'ekibiina kya National Platform nja mwagula. Noza kati mutegedde. Agembo seeking permission eri banna Kampala mu obuyinza mama gende wannyo ko bwa kitawa seeking ko permission bakuyambe fetuli pako wakuwadde nkwezenge. Twakowa tetwetaaga kumanya oyo mutegedde bulungi nnyo we mutadde nkulayira tosobola kufuna de 1% wadde nga mission yabaddewo nti ogenda kujja independent bakozesa amaanyi ga state okulangirira ebisigadde bigwire mu kooti tojja kufuna de wadde tojja kufuna de 10% tosobola gifuna ekyo nkikulayirira nina kugambye kusanke wantu wona ngo manyira kyagolo baje bekira National Platform tugenda kwabika ekyo nakikusuubiza njagadde abantu bategeere kiki ekituufu kyali eri mugundi mu Canada namaze dokora research yange nkyakola ku bintu byonja bitegeera bulungi nnyo ojjo okutegeera kato esimu zaako ngalo mumaliriza bwe mmala oyo nyongera bagamba nti okusonda ensimbi kiri mu mateeka mu nsi yonna kikkirizibwa Mao just alina akasajja video muzirabye ziraze obujulizi ti Mao alina akasajja ku Robert Kyagulanyi Sentamu kati wano wenjagala nsooke mbuuze ekibuuzo kyange kino wammanga mpola mumpulirize bulungi nnyo Nyandi Yosoferi yatobba akalulu season ewedde nawa bampuuga ssente obutateekawo resistance tajja kulayira bafuna bilioni 6 ne basegona ssente ne bazirya ne bezibika ne basirika kati iPod mukitegeddeko buli kimu kimenti iPod government ya Netherlands yabadde sasulira iPod eyo nenga mu iPod ebinako bitulo okuteesanga ne NRM eberamu nenga mu 7 yatudde eringa senkagale wa NRM kati njala soka kubuuza ng'okozesa obwongo bwo naawe osoke weebuuze wali owuliddeko ekyetuyita interpolitical parties simanyi forum mu nsi yonna nga byobufuzi bitudde ne gavumenti nga bitudde bibigigandu gwe kyali gwe oli dictator gwe kyali gwe tugenda kugula emmoto tutugyeko gwe kyali gwe tugenda mu kalulu tugenda kujja mu buyinza ABCD wali owuliddeyo ensi yonna ekintu ekyo kyekiba njala soko nkanjogere mpola wali owuliddeko mu nsi yonna ng'ebiina by'obufuzi bitula n'ekibi bavuganye batuusi bateeteesa kati gwe otufuga essaazi ne tugenda kujjako bwe tuti wali okiwuliddeko ewantu wonna anti gibayita iPod bwemuntu nemwogera ku dialogue ki g'otudde Nyando atudde wali ebina bina bitudde mu maaso ng'ebibira bwe biti bitudde mu maaso g'atudde asazzeko n'okugulu bw'ati ne batandika omanyi ffe tuli ba DP tugenda kujjako bwe tera twetaaga nsimbi tugenda kulwanyisa bwe tuti wali ekiwulidde mu nsi tekiriiyo kati bano abasajja Kyagulanyi abategera agamba ntayi nze sisobola kugenda mu bintu bya kisiru bya kidongo ate ngende ntule n'oli gwe njagala okujjako muwulire nti ngenda kujjako bwe nti waliwo kirabyeko nawe ate mutubalemu amagezi waliwo dde ng'omubbi yenna omutemu kabere Nyando wano nze mu expose nga ku bantu bagenda okutta abamu n'abatta abala n'ati obbatta kati waliwo ddeko Nyando ng'aga muntu ngenda kutta era ngenda kutta bwenti kati gwe kubwongo obutono obwongo obungi ennyo mutandika kutyoga ne mutudde mu 7 mu interpret ku Waluzon Smith zokobeze bitya mutesengere gye mugenda omujjako kola kikola makulu muli babbi mugenda kubba bank kino kyakulabirako ne musooka muyita bank manager ne mutuula ne muga bank manager nti bank manager wa Colony Bank wa Centenary ntiye anti naffe tulina microfinance waffe ne tulina ababbi waffe katuba twagala kutuula tumanye tugenda kubba tutya waliwo kiwuliddeyo ekyo njala soka kubuuzaamu nekozesa omutwegu mutudde wali muli opposition mu opposing okujjako omusajja mutula ne ku mmeeza mukulu kati ffe tuzze wano kugamba
oba tutya tugenda kujjako naye ate era gwoyina otuwa ssente zikujjako naye n'ababulira nti kati tugenda kukola bwe tugenda kumuzijjako bwe muti wali okiwuliddeko tekiriyo sooka njala mufune ku bwongo President Uganda ogenda yayina ensobi ye Kagugube from day wano yagaana abamanyi ekyalo kye bayita Kagugube mu Kampala Center omatumiddeko yagaana Kagugube yagaanirawo kati buli gwolaba nga agenze mu iPod meeting n'obwira bakulietinga eyo project ya Museveni 1999 tobuuza olakabira bakazi bajja nga bagala ku musajja omu babeeramu n'akakuku era bw'osanga abakazi bajja batudde babiri bateesa nga musajja awe nga takimanyi bw'akimanyi akaagera kusenguka enkya tabeerawo nkita ola abakazi abajja n'abajja babiri oba abakazi basatu nga bagala omusajja omu omusajja waategerera nti abakazi bano baatuddeko mu meeting ne basinkana omusajja bw'atanoba abasolo ku mubino atidduka wamanyi kiddako bagenda mutta kati zino enkwezi ngizigge n'emitwe zitudde nembwa mu mutumanyidde omusajja kasita amanya nti bakazi babiri basinkana ne batuula ne bateesa eyire bagenda mu kwata akabaddiya oba muwa butwa kati mmwe mwabayo Museveni otumanyidde nnyo kati ekisinga kunnenyamiza Mau ali mu kuzunga ng'omukka gw'omu ovulo ye minisita wa Ssemuteeka ate yakulembera DP ate minisita mu gavumenti ya Museveni ate ajja ku gavumenti mwafuna omusaala ate ga ye minisita oli musiru Mau ali mu kuleekana ku social media ne ku TV akola amali ye minisita Museveni w'amateeka ate gwe mutulwa naye ateesa okujjako mukama wa musasula omusaala muli basiru mira uno balage wano jaluwa ate nakino kakibagambe kasitola bango omuntu badde omugoberera mabega byonna nga tayambala galubindi oba nga ayambala bugalubindi buno obuyitamu buno obwakala esi buno obuyitamu ng'omula bulungi emmunye kasitataneko kwambala girasi zaabo kibawo oludingi ng'ayingidde nemanya nti kati mutemu mbega abatayagala mulaba mu maaso nebbugu mulingi kasitola abo omuntu ng'atandise okwambala sani gagozi zaawo ezino ez'okyawodingi za bbulaka amanya nti mafiya kati wulira ono ono minisita nno yayogerera wulira si kyabwenkanya gw'okweyagaliza nti gwe wekka gwowa opposition ate ng'ebibiina ebirala wabisangawo obwo bwa dictator bwennyini n'ekirala otuma abaana abato bavuma abakulembeze banno gwe nga weekwese ate okozesa bulimba amazima gali nti ekibiina kya Nuupu kiri ffe njagala abannayuganda bamanye nti nze banvumye nnyo mu Uganda buli atakanya nange ampaayiriza oyo bamuguze simanyi akolera NRM. Alright, Mr. Nobert Maobe ogambye mbu Kyagulanyi asindika abantu okuvuma gwe tovuma kyekisooka ekyokubiri bakuwayiriza mbu okolera NRM oli minisita mu gavumenti yaki si ya National Reverse Movement kati oyo nga mutula naye mu iPod ono avuganye mukama mugembo ngenda kujjako tujja genda mpola nga tubalaba mujja bategeera kati waliwo omwami ono munnamateeka oba munnamateeka yakoze akatambi kano njala mukawulize bulungi nakapostinze njala tokaddemu wano bulungi mukalayi bulungi nnyo ng'akoogera kasekendi kadakikemu ne seconds 15 kubanga nze video zenkola njagala oyigiremu oleme genda ku TV za Uganda bakuba YouTube bakuba bloggers nga bakubuzaabuza nkiddamu saagala ogende ku TV ya Uganda oba munnamawulire nga we Uganda akubuzeebuze ndo wantu kuwa amazima ekisookera ddala emyaka 4 Museveni gyabadde mu buyinza buli kibiina kya byabufuzi kyonna kibadde kifuna ssente eziri mu mateeka nga Nuupu badde ezifuna tewali kibiina kibadde tekifuna DP badde efuna ssente JB badde efuna ssente FDC badde efuna ssente
nebina byabadde bifuna sente nupu yakafuna sente emyaka giri age ena kati oli waganti nupu badde funa sente ngezikozese kulazeko example ebine byabadde bitekawo sente kye kibuuzo kati nupu we kugamba nti ne sente ze mwagala tukakatako zitutwale mu meeting tetugenda zikkiriza kitegeeza nti yo yasazeewo genda nga tebiriimu kikwawulira omuntu gwogamba nti akolera gavumenti atakolera gavumenti ompulira bulungi nnyo ekyo nga tukimaze iPod etulamu ebibiina ebikkiriziganye ne Museveni ku nsonga ezimu Kyagulanyi takkirizigana Museveni ku nsonga yonna kati omwami ono kakunnyonnyole mu luzungu olyoka otegeere tebakubuzaabuza wamma National Unity Platform is out of iPod. Do they pick the money that is pegged on membership? Now, the money that NUP has been receiving until the 15th of June has not been pegged on membership of iPod. So there hasn't been a law that required a political party to be a member of iPod for it to receive the funding. But now the law is in place. That question will be asked in this first quarter of the financial year 2025-2026. So when, for instance, the party spokesperson or whoever comes here, you need to ask them whether they have received the money that is pegged to membership of iPod or not. And by the way, the amendment provides that for a party to receive public funding, it has to be the two conditions. Yes. Two conditions. One, be a member of iPod. But being a member is not enough. You have to participate. Participate in the activities and initiatives of iPod. So, National Unity Platform does not have one foot in iPod and one foot out. It is out of iPod. As far as picking the money they have been receiving as at the end of the 2024-2025 financial year has been in accordance with the law, which at that point did not mandate them to be members of iPod. Okitegedde bulungi kankunnyonnyolemu katono nnyo omukulu yakugambye nti ekibiina kya National Platform tekiri mu mukago gwa iPod tekirimu era tekibeerangamu ompulya bulungi nnyo era tewabaddewo tteeka lyonna libadde likaka kibiina ekitabadde mu iPod butafuna nsimbi sente ezo nupu badde ezifuna Museveni olwabere nga abantu bano talina ngeri gyanakwatamu nupu kwekukola etteeka eryo erinyigiriza nupu okujja eyingire mu mukago gwa iPod erekeddemu okufuna sente era akugambye nti sente ez'omwaka gwa 2023-2024 nupu yazijjayo nga tebannateekawo tteeka lino Museveni yataddewo olwataddewo etteeka nupu tennafuna de n'ekikumi era tegenda zifuna kubanga teri mu mukago okuli era n'amateeka tekkiriziganye nago kati kyekituufu ekiriwo kati olyaddawo nago ebintu bya iPod simanyi interpolitical simanyi bikoze bitya nupu tebiriimu era tejja bibeeramu ne ssente badde ezifuna mu tteeka liri ekkadde eriri mu constitution. Ompulya bulungi nnyo omwami kyayogedde kati baye muntu n'omwaddamu okubuzabuza mu nabyabufuzi ekyo kituufu mukitegedde bulungi nnyo nkibanyonyodde bulungi nnyo mukite toddamu genda ku TV simanyi oli akunnyonnyola biki tebiriiyo era ssente nupu zonna zeefunye mu myaka egy'esatu eguzeemu ezimbi ekitebe eguze ettaka n'ekyusa ne training ryapu yaki yekamooca n'okuddukanya ofisi zonna eziri mu ggwanga n'okukola activities z'ekibiina ze ssente. Ompulya bulungi nnyo kati kyabulaga nti nze sibiriimu era sobola byetabamu period tebakulumya mutwe mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Omuntu akugamba nti nupo okusonda ssente kibi nnyo era tekikkirizibwa era ssente zina kubeera miliyoni 4. Oh dear. Kankuzanyira katambe ka dakiika 2 ne seconds 55 nga ne National Advance Movement yennyini ebadde ng'esonda ssente va ku ziri ez'ekibi ez'okuzimba headquarters zaabwe. Ffe tubeera ne information tuba nayo tubeera ne information ne National Advance Movement yennyini ebadde esonda ssente
internal ne international level nenga tebakikulaga. Information is power. Flag bearers up to the parish level, we give them something, but that facilitation is actually very minimal compared to what they use. In a 21st December 2020 circular sent to the district party chairpersons, NRM Secretary General Justin Kasuli Lumumba says the money is strictly for logistics and materials for campaigns, with the beneficiaries first getting around half of the allocation. The party says candidates will be given money as follows: directly elected MP, 40 million shillings, district woman MP, 50 million shillings, national MPs for special interest groups, 80 million shillings, and regional youth MPs, 60 million shillings. The category will also get an additional 3 million shillings reimbursement for money spent on nomination. At local government level, flag bearers for city mayor get 60 million shillings, district chairperson 50 million shillings, directly elected district councillors 1 million shillings, and district councillors for special interest groups 1.5 million shillings. At municipal or city divisional level, party candidates for chairperson get 20 million shillings, directly elected councillors 500,000 shillings, and councillors for special interest groups 1 million shillings, while at sub-county level, LC3 chairperson flag bearers get 1 million shillings, and NRM candidates for councillor 100,000 shillings, and all to get back 20,000 shillings used for nomination. According to the party, the money is already in the district accounts, awaiting disbursement to candidates upon completion of the required paperwork. Total sum? No, the only thing that I can remember vividly is that we used like 21 billion shillings to facilitate our meetings in the villages, because we sent 300,000 shillings per village. But also we sent some facilitation, the district, but also very minimal, and the parish, and even the sub-county, because our campaigns have been based on the village level. With the members of parliament, it's very easy to calculate. Explaining the sources of the monies, NRM Vice Chairperson representing Buganda region, the party's topmost decision-making organ, Godfrey Chwanda Subi, said on top of membership contributions, remittances by MPs, and funding from government, the party receives money from anonymous donors who he said contribute as much as 10 billion shillings. At the same time, Godfrey Chwanda Subi says the last half of the money will be sent during the last days of campaigning. Actually, the first money was to help them to mobilize, but we have to pay them the last bit of it just to help them for the proper finishing, especially on the... Good, Siriki na mliye binyo. Ndozo tegedde bulungi nnyo. Katola ganti fundraising iti mugambe please na stress tonkuba straight okuba naku yo na stress emala tonkuba binyo byo fatugenda kusonda sede paka kuulira byo kitegedde bulungi nnyo. Fetubera na ebintu nga byafa tubina wantu bitereka okubazanyira videos zino okubajirawo obulimba bonna fo mulimu gwaffe gwakusanya obulimba okitegedde bulungi nnyo. Kati gweddeeyo ogana okulwanira eggwanga olwalo lyobadde olwana akalungo kanoonya tosasudde ssente zo kati onoonya okataddemu ssente zo kitegeeza obusungu ogenda kuba na bungi nnyo. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Kati ensonga endala okumanya abantu abakola ne Museveni tekikwetaagisa kugenda wala nnyo ennaku zino. Lwaki? Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu birooto by'abantu ambi baloota edda okubeera. Tewali kintu kiruma muntu kuba nti yali amanyi nti yasobola ne wajjawo omuntu gw'amanyi nti tasobola n'amusobola n'amuyitako. Kambanyumizemu akantu kano. Abaganda tugamba atannayitaayita wattu yatenda nnyina okufumba. Abaganda tugamba nti atannayitaayita yatenda nnyina okufumba. Lwaki? Munnange bw'obeera ewammwe nga woolya wokka ogaye maama munnange mu kufumba teri yamukwatira nsawo. Maama afumba akuba eddigobe emmere ewunya bulungi. Ne wallahi lw'okyalako ewantu bw'ogenzeeko ewantu n'olya emmere jjaga nti nnyoko tamanyi byafumba afumba ebyokufumba tabimanyi. Kati yembeera eriwo olwaleero. Abasajja abali mu gavumenti ya Nywanda ey'Yosoferi abasinga obungi babadde beyita ba professors babayita ba philosophers ab'ebyobufuzi basoma amaye kati waliwo ekizibu. Waliwo bano abasomako amateeka naye nga tebagatadde mu nkola. Abo nabo ne babeerawo. Eri abadde babayita ba political magwaya nga bali awo nga bwe bali bamanyi nti basobola okuarticulatinga issues.
nenge ekibaleeta okwogera ensonga zino tekibadde nti bakikola on behalf of changing the country. No, badde bakikola on behalf of their personal interest. One, okusinzira ku research ekoleddwa ku banoonyereza mu byobufuzi, Museveni tatya mundu. Museveni ati ekintu bayita okumuexposinga ku political ideology ye ne blackmail propaganda we. Yensonga lwaki ne wabaddewo assassination yasooka kubuuza baani ababaddewo wana badde balaba. Oba badde kitegeera nkuwa kati facts. Museveni atya nnyo okumumanya ebimukwatako n'eddiiru ze. Lwaki? Mbagambi wabeerawo assassinations nga bassa omuntu. Ye kennyini we yakalabikirako oba amagye nga gaziga kubuuza ani yabadde wano yabadde alabe ani yalabye ku kyabadde obuwanika omukono bw'otabo tebaddangamu kulabika bonna kubanga bamanyi walabye owalabye by'otalina kulaba. Y'ensonga lwaki abato basinga obungi baba. Kati Museveni akimanyi nti omuntu yenna ali ku ludda oluvuganya kasita ajja ku TV n'ayogera facts ng'atandika okukolako profile, bw'aba gimala profile gikolako bakutuusako obulabe. Tunuli abantu bonna bajja bafa mu Uganda abadde boogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'ensonga Museveni afuga atya eggwanga bubi, bonna amaliriza abajja kubanga bamu-exposinze ebyatayagala. Kati bano ba politician babadde nga bajja ku TV ne boogera nga bageza ku exposinga Museveni ng'abawa ssente n'abateeka mu comprisation system ne bafuna ssente basirika. Kati ye Kyagulanyi bw'ajja agenda byogera nga bwe tubyogera wante yeetaaga mukubira simu mutiisetiise agenda kugakamba byogere nga bwe biri oba TV bagikugganya oba bagiggalewo gw'onoomanya. Kati kyekizibu Museveni kyasanze olwaleero. Kati this is true story. Erias Lukwago bw'ava mu Kampala Central n'afuuka meya wa Kampala zireeta Kagege naye bifu Kagege okujja yali akola mu kitongole ky'ettaka ekya Kampala State Council era ng'abeera nnyo ku TV bamukulyetinga ng'ali mu opposition in the disguise naye ng'akolera NRM. Ne bamuwa chance n'opportunity okukriticizinga Museveni anyhow nga bamukulyetinga ajja akola ekintu ekyo n'akikola. Kati yagenda okujja mu Kampala Central yajja nga independent ng'olwedde tumanyi musajja mwogezi teryamukwatako teryamusiba. Ffe kye tutasookanga kubuka lwaki omuntu akriticizinga Museveni during that time tebamusibanga. Toddangamu mu bulamu bwo okusanga munnabyabufuzi nga takubibwangako miggo tasibwangako takolebwangako kikolobero kyonna mu Uganda n'ogamba nti opposition. Tasibwangako takubibwangako miggo talina losi yakoze mu kintu kyonna tomugamba nti munnabyabufuzi. No, technically abantu abo bonna bantu ba Museveni bonna abagagenda oyogere kyoyagala era bamuwa n'ebyokwogera ne baleeta oyo n'ajja mu Kampala Central ffe tulowooza ne muntu waffe ne tumuwa. Kati ne bamuzimba ng'alina ekifaananyi kyazimbye ye nga yeezimbiddemu. One, asomyeko. Two, alinawo akasente. Kati time ebadde egenda tuuka yeeteeke mu kiti nti kati yaaliwo. Naye ekiti ekyo kyali kyakuggalira ddala totale Kampala yonna ne opposition egizingako lumu ku last moment nga temukyasobola kijjamu kivaamu. Kati Kyagulanyi wajjira Kyagulanyi bwajjanga muyimbi Nsereko najja omutwala ku professional trials mwena ali mugato mumanyira gende sistikezo ne kimunyiza. Kati bwe kimunyiza yalina okuggula ekibiina ky'ebyobufuzi nakyo ne kimulema ne kati final yakigudde ne kifiirawo. Kati badde bakozesanga slogan tya shuli ku bantu banyu banjaga tebategeera tebalina idea tebalina ki n'ebitabo tebimamala. Kyovula basindikanga oli bebekulu okujja okugamba nti oli yasoma simanyi ombono yasoma MDD tomuteeka na wa PCM nga category gye bakozesa. Kati Kyagulanyi n'agenda n'asoma amateeka
najja ku mmeeza yemu n'abeeyita ba land friend najja ku mmeeza yaabwe jukira baasooka ku mmeeza eri nga bonna ba A-level ye n'agenda n'asoma MDD n'afuna diploma n'abanga mmeeza agivuddeko najja n'ayingira eby'obufuzi najja ku mmeeza yemu n'agibalekako n'agenda kuya president naggulawo n'ekibiina tena akibalekako kati nsereka aba yeeyita land friend Kyagulanyi n'amulaga land friend genda omugambe maama wo najja ku mmeeza yemu n'asoma amateeka kati abatana kyamugamba kati mentoni police Kagege yagenze okulaba nga engeri gyalina okuddukamu n'omusajja ono ate kuddayo ate Kyagulanyi gye yava mwamulenga akutte microphone ayimba ekyasinze okunsiza nga ne instrumento naye agiyimba yenyini ebimba nga ayimbira n'embyuma ebyuma birina okukubira rhythm naye yenyini rhythm yazeekubidde n'omumwa mentoni police kati okumanya musajja gwe Kyagulanyi oli muzibu nnyo wavuze omusajja omujja gye mwali yagwirayo n'afa n'ovaayo gwe n'oyitamu nojja mu politics n'ayagala okukumanyirira n'omulaga nti era omusanzeyo kati ate ye yeevuze n'addayo gye mwasookera nga mentoni police n'addayo naye mentoni police yagenze okuyimba nga si ye yeeyimba kati oyina entalo kati olwa mentoni police wamutadde kati ali mu gundi ali mu automatic drive yazzeeyo yazze emyaka gy'ekyenda eri gye mwatandikira mu buyimbi kati yazzeeyo ate gwe wavaayo dda kati oli ku ambitioni za bwa pulezidenti kati yeevuze rivansi yagenze okuyimba ne ŋŋamba ono Sebbanga anko Sebbanga yayimba oba ani ayimba naye nga mentoni police eyo ndivaayo kati oli ye omulala agamba nti ali ku levu yemu ne president mutabani wa Matyasi Butyamba bidandisali ate ye yayimba break the chain ne break enjegere zaagaana okukola ki zaagaana okutuka kati enjegere bezigaana okutukira mu Uganda koye katobe Uganda wali wandoga akasajja kandoga yagenze Kenya kutule enjegere zaagaanye agenze Tanzania kutu enjegere zaagaanye kati mugenda muwulira nga alisumba nga musabo nga ali mu kuloga enjegere zigaanye okutuka gwokimanyi nti break the chain egaanye okutunda ate nga nakana akayimba ak'omu China aka gospel akalimu mpuuga katunze ku social media ku international level okusinga oluyimba lwa break the chain oba album ya break the chain genda ku social media otunuulire ku TikTok the trading songs ogenda sanga mu oluyimba lwa mu China pastor mu China eyayimba mpuuga lwa copyright sola kazanya wano naye bakali mu copyright kanza kuba kali mu copyright ndowooza akalimu aleluya akayimba ko mu China akalimu katunze okusinga break the chain kati bwobanga ogamba nti olwana ne Kyagulanyi nkulabula tolwana Kyagulanyi era kino njagala kigamba gwe bebe kulu njala kutegeeza ng'obudde bukyali bw'otakkiriza nti omusajja yakuleka bw'otakkiriza nti omusajja ali ku national matters mukazi wagenda kudda mwana oba ogwokubiri kino kijja kunze lwaki agenda kunoba obadde Kenya ng'oyimba naye ng'omukazi atunudde bw'ati nagane kikino kinafumbira wallahi ng'omukazi omuswaza bakuba talina kyakuzzaako ng'omukazi omuswaza tekaliko copyright gwe tonzigisaako live yange eno mwe mwagala nnyo ebyonoonese wano lindako kambalage
aha kati lindako kati kana akayimba kasinze break the chain gwe sirika kano kasinze break the chain oku trendinga kasinze break the chain oku trending kati kitegeeza bono ogenda maaso n'okulwanyisa omuntu aliko mu kisa gwa Katonda aganza ofuddo ojja kufiira bwereere ekiddako mukazi wagenda kuna mu paati tatajja kudda ekyo kitegeere nti omuntu gwogoba ali ku national matters oba oyagala kumanya nti kituufu omukazi akulemye okufunisa olubuto mu njuuyo ogenda otya wa neighbor ku kitanda kye mu kufunisa olubuto ku kitanda kya neighbor tekisoboka, it is impossible. Tekisoboka. Banna Uganda bakuzira olw'obusiru obutategeera. The same time kati ogenze Kenya obe Tanzania toso East or West home is the best bw'olemwe wakati nakyo osobola kukola bamuganye kitegeera ne Museveni abatisiza kalyaza mu lw'obusiru. Omukazi tasobola kulema kufunisa lubuto mu makaago wako kitanda kyo n'ogende wa neighbor omukonkono mufunisa lubuto ku kitanda kya neighbor kisoboka omunju ya neighbor. Muina kitegeere kintu kimu kiri bwe kiti. Nti abantu bamuyimbira banna Uganda abanyigirizibwa omuntu gwe mulwanyisa yayina eddoboozi lya banna Uganda bonna bayogera batasobola kwogera omuli abagagga abaavu abankusere n'abaamalibwamu kati gwe bova nti omulwanyisa lw'okuba sente bwa Museveni kitegeeza nti ogenda kufa era mukazi we agenda kunoba ogwokubiri ekyo nkikuteereddewo kuba kati oyagala muteeka display kuba manyi nti omunoonyeza omulimu gwa state ekyokwesimbawo nakulabula togeza n'oteeka omukazi mu bintu bya politics mbu agenda kwesimbawo era ekyo kisumento kyakirina omukazi bamuspearinga lwakuba nti tatera kuyingira mu ntalo naye bw'anajja mu politics mpozi kwogera mufuna mulimu kuba namanyako omunoonyeza omulimu state kyamuze okusoma kutuuka ku senior 6 ne bw'onooga nti ogenda musimbawo mu kitu kebere bajja mukuvumira ojja mulanga afaananga full figure ekyo nkigambye tuvudde waawo bwobudde nga budduka kati mukulu Muhammad Nsereko yonna ndazzenyula kuba ndi badde njala bagatta babiri musajja muno bwakusinga ng'ekigere togiyita njovu aba yakusinze njala nnyongera okukujjukiza nti ne Nabbi Muhammad awangala n'alamula ensi yonna ku kyalo kwe yazaalibwa yali tamanyikiddwako nnyo era n'okutambuza obubaka bwa Allah n'enjiri yonna obuyisiramu okutuuka obutuuse era yafuna okuwakanyizibwa ne mu biseera we yafuukira omumanyi n'okutuuka okusaasanya eddiini y'obuyisiramu si yali asinga okutegeera n'okumanya waaliwo abali omusinga bwe butyo ne Nabbi Isa bw'ati bwe yali mwe mwebadde mulowooza timutegeera nnyo mwasoma naye omuntu Katonda gwe yateekako omukisa tosobola mulwanyisa era ojja kukomekereza ng'oyokyezza wagenze n'ogamba mukulu bali mwezo nti ate afukamiridde yali tamufukamiridde video twagibalaze bulungi nnyo okuba budde butono nnyo ntubagamba nti ye kenyini bali mwezo ne ttiimu gye batadde okusolola ssente yafukamidde egende bagiwa omukisa gwayo era ne bagenda ekyennaku mmwe kyemusooka okukwata kyemulaga public ne president kenyini yabadde afukamidde mu kusooka kandaba ka video kalina kino kye batajja kulaga kino ekifaananyi waki temwakiraza ensi waki wabookedde kiri waki mwajjayo kiri kuba kyetubaga nti temukyalina kyemusobola kwogera omusajja wuyo yadde afukamidde yabadde afukamidde mwe ekifaananyi kyemwajjaeyo mwajjayo ekifaananyi oyo bali mwezo noona amumyuka n'oli omukyalo omulabadde abantu basatu waki mwajjayo kiri ekifaananyi nga muga nti omusajja afukamidde wonna omusajja yabaddeawo omukisa nyini yafukamidde omulaba yabadde afukamidde ekitegeeza nti mmwe bw'aba si Kyagulanyi temuna kyemugenda kwogera mwina kwogera ku ye naye balandi friend kambabuuze era kino mukimbuulire mwojjala kitegeeza eggwanga okimanyi nti mukolera campaign Kyagulanyi nde disguise nga temumanyi
mukolera Kyagulanyi campaign the disguise nga temumanyi lwaki mubadde in politics almost for 20 years Kyagulanyi kambira mu myaka ena is more popular than you is more fundamental than you webuze gwe eyayita land friend where did you go wrong to the extent whatever you speak it doesn't add up. And the person you criticize, whenever he comes out to talk about the national matters, people listen. Nkubuziza musoka mutulo ansi mwebuze abeeyita abaasoma bamanyi byobufuzi lwaki bumwogera ensi tebawulira gwe mugamba nti abadde talina kyali lwaki ayogera ensi neemuwulira kubanga ensi yagigula amaaso n'agiraga ekituufu ekyaliwo mwali mbasiba katambaala. Ate zino mpaka za kwebaka ne wansi webakawo twagala mukole ekintu kimu. 1 buli muntu ekirungi akoze ekibiina kye buli muntu wandika manifesto yo ogibuulira ensi bw'omala ogibuulira ensi edisidinge ate bwe muyita abannayuganda abasiru bebalonda so njera bategeeza ekintu genda mukitegere bulungi nnyo nti amaanyi g'abantu n'obuyinza buli ku Kyagulanyi ne bondo omulwanyi kitona kyogenda kukola buli lw'omukolako mu malisi ne propaganda abantu bagenda kujjayo obujulizi obukube ku mmeeza oswale kati mwena mwaswaddeyo mwate muna kyakuzzaako buli lw'omulumba Kyagulanyi mumuwa maanyi kubanga jjukira Museveni okwagala omwogerako asasula ssente Museveni okusirika propagandalist ku radio asasula ssente buli kimu bakikolera ssente Kyagulanyi kyatakola kati mugenda kufira mu firimu zammwe era tugenda okumala okuva mu kalulu kana akawedde nga Kyagulanyi president nga namwe mugenda kukola ate nga mwe mugenda okudduka nga tannagwa agobye olw'ensonga mwakola era awo saagala balwisaawo ekirala ngenda kusaba abantu abakulu mu Uganda ngenda kusaba naddiini n'abantu abakulu mu ggwanga saako abantu abava mu constituency ya Moses Ali mugobe bannamawulire yes tuli mu politics naye omusajja ono bamu expose ne bamuswaza buli kyemukola kyonna okuteeka Moses Ali mu kamera it's like you are exposing him ku myaka gye gisembayo nga mumuswaza buswaza nkiddamu bannaddiini abantu abakulu mu bitundu ewazaalibwa Moses Ali mugambe Moses Ali ye kenyini ba eddibe please omusajja mumuswaza you are exposing the guy asobola okuba campaign nga teziri ku kamera kubanga mugamba abantu bamwanga ne mumuswaza muswaza omusajja kano ka video mbadde saagala kazanya naye kana ka video kankajjemu eddoboozi musajja emyaka gyalimu yambala pampa kati ba interpreter ba in-laws ku social media ajja ku interpreting ekintu ekikyamu ku musajja nga si kituufu omusajja yambala pampa ono mutwala nga jjajja wange n'ekifaananyi kyemusiigira ensi ba in-laws wano ba interpreter baagala ebyononese bagenda kuwandika n'okwogereza ku musajja omusajja nga si bituufu wano weyadde asitukira okuzina oba okunyenya kugaliba enjole pampa nga ziyiseemu bino omusajja mumuswaza ekyo kyolaba ekizimbyeyo pampa ng'esowottose omusajja mumuswaza politics aside omusajja mumuswaza please mutuyambe era wano waliwo awandiise nti yabadde amanyi
akali enkoko ako sikali anko sitekali ankoko eyabadde pampa emyaka gyali mu kali gyakusibwa mu pampa ne kati goyinza okoza nti omukolera favor nti okuba nti muli mu campaign ng'omusajja omu expose nga buki bwe expose nzishe njagala bagamba please abali mu kintu ekyo omusajja mutaase muleme mu exposinga kati waliwo ka video ke mwalabye njala kuita strike machine waliwo ka video ke mwalabye nga mchala Betty Namboze ayogera ku ntambula z'okumazzi ku nnyanja Nalubaale oba Lake Victoria ng'ebidyeri byonna buli lunaku abivunanyizibwako asoloza miliyoni 4 ku mazzi ga Uganda kati mbuuza gavumenti ya Uganda yeefunira luddawa bana Uganda bafuna batya mu mazzi gaabwe bidyeri by'okuyitako kengenda okusembyayo then tulyoke tutambule tugende mu maaso mpite strike machine atuwe part B eyabadde esembayo ku video ku Rocksat wulira ebidyeri ebyo bye mulaba ku nnyanja ebyo ebiri ebukakata ebyo ebiri ng'ebuvuma baazudde nti ekidyeri Uganda epangisa ekivukakata kirungi si bya gavumenti waliwo kampuni nyini byo ffe gye tubiriizinga n'ekya gavumenti ekiri ebukakata gavumenti yakikwasa kampani bagiyita KIS Kalangala Infrastructure Services walabako ku biro byetwasukanye ku lwayo walaba KIS eyo efaanana wasoma wetwasomera ku bino IBEAC eyafuga Uganda ya kapiteni eyafuga Uganda ku mulembe gwa spiiki kakati neyo kampuni ye Kalangala bweri kakati kampuni ezo ze zinanyini bidyeri zo zibipangisa gavumenti ya Uganda biliyoni 1 mu obukadde 8 buli mwaka kati Uganda egula self drive epangisa self drive kakati kigamba nti n'olwekyo yevunanyizibwa mu maintenance yatambuza abantu bo yagula amafuta Uganda yebikola ebyate ebira yekola maintenance biki yeteekamu amafuta yekola ki kati bannanyini kidyeri yakuwa kidyeri biliyoni 1 mu obukadde 8 omwaka kati muwanga ne banne babuuliriza naye kyekidyeri kigula sente mmeka nti ate kyo kigula biliyoni 1 mu obukadde 6 neŋŋamba kibazo yaguze emmotoka miliyoni 2 n'agimpangisa 25 omwaka miliyoni 25 omwaka naye nga nze eno bwe njitwala ogivuga nze ngula amafuta nze nkola okukanika okwo okutonotono biki byonna ebyo nze mbikola kati omuntu abuuza nti oba olina miliyoni 25 zowa kibazo omwaka lwaki tozikwatira ddala lumu n'ogula emmotoka n'eba yiyo nze saagala kuyita mu bizibu byakuba na mmotoka omanyimu ababaka ba palamenti ndowooza kitegedde kati ekyo nga kivuddeko Museveni agenda okulambula embuzi 3 enkoko 6 n'embaata 4 n'akozesa biliyoni 3 olunaku njala kuba Museveni lwafuluma ewe mu State House akozesa biliyoni 3 olunaku kati n'agenda alambula ebintu bitawezadde miliyoni 10 olunaku kati olabire ensi nti ensi egudde eddalu era ekyo tugenda okuzzaako teri akimanyi naye ensi bwetyo kyobula tebaagala kuva mu buyinza alright kamala okuyita comrade strike machine atuwe ekiri mu mambuka mu katundu akasembayo ako right then tujja kusinkana ku Sunday mu program emuli Bulange Mengo
Yes, comrade. Yes, comrade, how are you? I'm okay, how are you? I'm cool. Yeah, today is Friday. Yeah. The 11th of July 2025. Yes. Yes, we last discussed the issues of Northern Uganda. That is on last Wednesday. So we have 25 minutes for today to add on about the information which you talked about last Wednesday. Yes. So people are waiting for your information. Then we shall add on next week on Wednesday. Yes. Comrade, but you've called me and also I was looking at something right now. Yes. So can you increase your volume, please? Yes. Yes, they can hear you right now. Yes. Yeah, but they are asking that you mix the language between Luganda, Luzungu, and Swahili if you can. They want you to mix the language because some people they are very happy hearing you speaking Luganda and Swahili and Luzungu. So mix. Hakuna shida, ongea Kiingereza na Chiganda. Watasikia vizuri. Oh, genda mas. Yeah. Ize njagala kusindikira waliwo ekifaananyi nze njagala kusindikira nga sinakutandika kuyogera ku nsonga eno. Buli lunaku waliwo gundi akolera ku mateeka ali lawyer, eh? Ali lawyer. First of all, before I go into the issue of these lawyers here, I need to njagala kubulira abaana Uganda buli kintu kimu. You know, mu Northern Uganda is it sometimes when mood is in Jogara in Songazan Taka, is it 1,000 acres, is it the acres 20,000, is it 1 square mile or 10 square miles, something like that. Northern Uganda, Untakazino, but when they talk about customary land, or Mututaso Kotunda, because this is ancestral. Mesela Jaja Wali, is it I start to Jaja like from the beginning. They were remitted, inherited, just inherited for the community youth, not if you go to Unda or Skirano. Yeah. Kati Fetulina wal boy is in Yagara Musindika Japan ye. Bamita Francis Gimera. Oyo boy, Ilero is a Nawandikede Elina Yachikai Oyo Kukundi. Nafunye calls. More than 30 calls. Send your photo. Oh boy. This guy here, there is a land issue in Northern Uganda. Yes. A land issue which involves some orphans in like Musaja Yakoze, Afude, Katarine, Taka, Yalese Mavega, Entaka, Nyumba, Vindu Vinyo. Ono Cowboy Bamita Francis Gimera, at least he was a former Uganda Law Society president. He's now a Windowless right hand man and all those stuff. He works, he's a current chairperson of the PPDA. He's site of like a chair of PPDA tribunal. He's a government body that helps in maybe say any government entity wants to do maybe procurement, something like that. It's a procurement department of a government. So he heads that tribunal. Oyo boy kusonga lumweleka nkubuze inze najja uwo njagala kugula emotoka oba njagala kugula epichiyo. You get the lawyer, gofuna lawyer or mateka. That guy was a lawyer of the buyer and was a lawyer of the seller. At the same time. At the same time. Yes, at the same time. Yes, I have the documents. You know, this is propaganda. Like I was saying, he was the lawyer of the buyer and was the lawyer of the seller. And do you know what happened? Konsonga yo boy bamwade 200 acres of the stolen land. And takabaji biye, but was crookedly, and at a boy yakoze the papala, yawanese papala gapo mutuwa mateka, abada lawyer wa buyer, and lawyer wa seller. Now, where does that one happen? But according to the way how he looks, is he from that part of the country or is somehow we need to investigate? I don't know. You know, these people are mixed. There is, I told you, Fetulina Munyarwanda is standing in actually Sub-region as a member of Akabano, standing as a member of Parliament in actually Sub-region right now in Omoro, in Omoro district running for NRM primaries. Fetulina is in
natati mu kifanyi kigaye mukuno wala bikifanyi that is some other thing I don't know so people are mixed up but boy kamune yali muchola I don't know bakole na windolo ne kama bule wale nsonga abantu bonna balina kutegeera owa windolo Owindolo gayagenze mu kubera chief justice wa Uganda. Owindolo yakoze kweki. Yingide abantu bye ku section yona ya judiciary. Oshegera. Buiza ababoyi bagenda bakola kavuyo wansi mu kusonga zentaka kubaye ntaka kukola bichi kakada boja mu koto oyaga justice. Tosola funa justice. Mukazi wa Windolo ali chairperson of ali magistrate in charge of the court of appeal. Oshegera. You go to the Nakawacha is in Nakwacha Florence or Mani Uchikazi. No, Nakwacha Florence. Omukazi girlfriend wa Windolo mukazi we. Tomani. Simumani. Chikaza ali leka kusine kechifanya chiyechi kazi nene bawe babade ali ne bawe. So they put their guys in all the section of the judiciary. Okay, na go in a very solid case with evidence. But according to photographic interpretation of this guy, it doesn't look to be coming from that area of yours. But the guy says he claims he's from northern Uganda. Is actually with these teeth. With that, like with those teeth. Papi. Amanyoga papi. That is this is not what your Florence. And this is not what your Florence. Oyuchikazi ali mukazi wa Windolo kazi bulunako mu ya yocha Windolo na maze yocha mundio ebintu byabakazi ochegera. Is she the official wife? She's a very crazy woman. She's the chairperson. She's the head of she's the judge of the court of appeal in Uganda. Oshegera. When you go to court and then you get defeated, or you feel like you did not get a good justice, and also so you go to court of appeal where Owindolo's wife is in charge. Oshegera. You find like there are some cases whereby the former PA, personal assistant or Windolo, like this case of a land case in northern Uganda, of the let me say, like for instance, there are very many cases. Let me say like the one of the late Irina Oriema, 6,000 acres of land. The former PA, personal assistant of Windolo, is the one in charge of the case. Can you imagine? So Windolo. So you talked about the hot water. What happened between Dolo and the lady about the hot water? Chikazi yafunye intel bunti ochisajja abadali kukola n'abakazi n'abawala bangi nnyo. Kazi yayoche mabega chigaye n'amazi yocha. Wow! He almost killed the guy, something like that. So this lady poured hot water. This lady poured hot water on Windolo. Yes. Due to adultery. This man was taken nearly died. Due to adultery. Yes, women, of course, women issues. Okay, continue. You should do research on that. You will get the story. You will laugh. Ojako Steka, Ukati, Kunsongeyo. Is a matter Nyogara Kunsongeyo, like Evia in Taka. In Taka, is very hideous, northern Uganda, Montreal, Sapidon. Yes. Gotuka Kunsongeyo, window, the justice has been just, Bagamundi, like many people have been calling me to take down the tweet that I post, or the Facebook post that I post on Kimara Francis. Yes. He's a good lawyer, for many reasons. It's an Mundi. I did not say anything, but I just shared a document which was from court. Oshegera. Kayabade, a lawyer of a seller and a lawyer of a buyer. At the same time, how can you be a lawyer of two people, the buyer and the seller at the same time, and you're the one that drafts the document? Then they give you 200 acres of the stolen land that is under contestation. Mugamundi, tebalina kuyogera bunti oli muntu mukulu. Tebalina kuyogera n'erinnya omutandika kutiisatiisa abantu mundi asobola kutwala ku mateeka biki ebyo. I don't know stuff. That's what they are telling me. His allies are telling me, by the way. So they are intimidating you. Yes. And they're telling me, if I don't take down that tweet or that post on Facebook, he will take me to court for slander, something nonsense. I said, you think we are stupid people? No. Okay. This is not slander. I shared a document that was from court. Oshegera. It's a public document. Chichecho. Court Yawan disabled this judgment also. These are public documents. How is that related to slander? This crook here stole maliciously robbed children of orphans, children of the late, an orphan. They robbed orphans
they robbed orphans of their assets, and he doesn't want. They don't want people to talk about it. Chitu omuntu nyo ate ekira mungana wange lumbwe kiri ku nsonga waliwo ekirwaza abantu mu Northern Uganda bayita nodding syndrome. Okiwulidde ku nsonga eyo? Yeah, I've heard that several times. Man, let me tell you one thing. Crooked Museveni, this crooked Museveni, what Museveni has done, there has been a lot of done. It's a long story. But the next time that I would want to talk about, I don't know how long I will need to talk about this nodding syndrome thing. CDC came and took samples from these kids here, took to Washington for assessment. Up to now, you can even now these kids are suffering and nobody's talking about it. Every time when we bring this kind of conversation, it ends in local media. It doesn't go to mainstream media. The last time it was published on media was on Observer newspaper Uganda. Which was for a few, it was a talk over this of the day for a few hours, and people vanished. People started doing other things. But nodding syndrome, chili serious. We don't know where that disease came from, and it's only affecting in a tourist region, only 2 districts, Omoro, where Olanya, Jacob Olanya was, and then part of the district. And there's some small part of Kidum. There are some villages in that area which you find people are miserable. Ate omuntu tewale mundu ababaka ba parliament musazi fetulina more than Sato chairperson of a Julie parliamentary group bali disunited muliomu alikulwana sende oli agenze wa Sale oli agenze wa Muwozi oli agenze wa ni ojuka oiboy kagaye mapenduzi yatutunze ichikumi that they sold us very cheaply 50 shillings. Ochigana abada li FDC abemu FDC ajimu ANT later mugundi mu independent later NUP musazi naliko NRM primaries chukolawe kaya vugisye political parties mu Uganda yona nino kugambu di oyali leader nga fetu yogera ku nsonga ebyo tebayagala gundi fetu yogere nga oyogera batiza buli 2 days, 3 weeks ago, yakwata abaana y'abantu asudde mugundi mukomera buniti abaana abo bamuvumye ku social media. So, Strike Machine, let me ask you one simple question, please, if you don't mind. Yes. How did General Salim Saleh enter the northern part of Uganda and get deep into your tribes and into your families? How did he manage to do that? The other day you saw a video. There's some group that came by the Uganda Land Owners Association. Yes, I saw it. About the prince those are funded by Salim Saleh. What these governors do? What Salim Saleh did? First of all, Salim Saleh acquired the land. He comes and he schemes a family which has a very big chunk of land. That's what these other Kabanos have been doing, by the way. Then he goes and get the girl from there, marries the woman fakely. It's like the last wife of his, the other one that died, that was shot by the bodyguard in Gulu. In the farm in Waya, that on a bed. The issue is the guy goes and gets to know that nobody nine takavinjinyo. Akata alawa ania so insola kumutwala kubuliri bwejo. He gets the woman, marries the woman fakely, and then bribes the family here and there. Then he gets the woman. Then he starts. That is how he starts accessing the land. Now again anka omuko again kulima kuntaka. Then that is how he grabs and takes it. Then another strategy that they use, Ojukira, Lumwidi is something that you need to talk about, that people need to know. Ojukira, what I've gotten to know from very credible source, one of these days I will unleash it. These people here, they get to know the plan of government in a particular place. Let me say like government, ECOP pipeline, or shake it. Yeah. So abanyarwanda bagenda balina intel in government. They get to know government plans 10 years ahead of time. So bagenda bamanye muti iko bejakuyita from one jakuyita bajawano bagule entaka yona on that stretch. Don't know why. That is why the compensation of ECOP, all of them went to these governors. Why? They gave no
ebintu bya gudu government yagala kukola egudu wano. Is it government yagala kukola simanya esomero wano? Is it airfield wano? So that means they get information before even the indigenous in that area. Yes, before even parliament gets to know, before anybody gets to know about anything, they get to know the information and they go in advance and buy land in those areas. That's why poverty will remain. People, even the areas from which Eco passed, people are poor, people will die of poverty because the people who came and bought land much earlier, they got to know the government plans 10 years before. You find they have land titles. You saw the other day Museveni was giving even this Banyarwanda now, or the Kabanos, national ID, no? Nationality, citizenship of Uganda. Now they're coming back to northern Uganda, but for us, they married. They like marrying. I don't know why this is why so only. No, that's we call a political arranged marriages with the intentions. Yes. Yeah. Like some now they're getting land in that manner. That they're citizens of Uganda. And this is how this, and we got to know that in the land that is being contested for right now, there are uranium deposits underground, some precious minerals underneath. But nobody's talking about even the Bunyoro oil that people are talking about. 70% of Bunyoro oil is in Amur, this is in Noya district, by the way. 70% of that oil is in Noya district. There's a document that the Sinok wrote, and maybe some other oil companies, even think tanks from Britain wrote to the government of Uganda that if the Eco pipeline passes via Chuli land and then goes the other side, instead of going the route that is using, it is going to be cheaper to pump the oil through that path than to pass it through the southern part, which Museveni wants right now. So Museveni felt that if the Eco pipeline passes via Chulera, it's very insecure because for us we like putting fights. This oil will not be safe. So the guy they chose to took the longer route, which is more expensive by the way. He took the longer route and that's how the situation happened. The thing is, let me tell you the truth. These crooks here, Uganda is so rotten to an extent that even Tosabra Kotegera Murimo Alikubitufu Oba Ani Alikusaga. Buri chintu chimu batanika gaba saga nga jipija serious a few days later, a few weeks later ofuna chile serious. But what has been happening, one thing that we need to really fight is the information that these people have access to in regards to future plan of government, where they go and take advantage. Bagenda bagule ntaka ku side zeri bategere budi government ejakofuga ejakokola egudu ejakuyita wano bajja wano bagule ntaka yonna. In Chad, government is land title also. You know, when they're compensating your land with the land title, bakuwa billions, millions in Ninjino. Yeah, according to the videos which you sent me on Wednesday in my inbox, I had a certain guy, I think it's a UPDF soldier, who was talking on phone. I think he was on instructions from his boss. So when the lady was trying to question him, I heard him saying that where were they when Kony was killing the Northerners? I think some people, they don't have information about the real who's Joseph Kony, the real Kony is. Can you please tell the public about the real Joseph Kony? Because some people are still getting false information. When you hear you know, God really punished these people here. You see, their children are all junky. You tell me any child of these people that is serious or like looks presentable. They're either drunkards, drug addicts. That is how God rewarded them, by the way. You see, government, let me start with this one here. You remember when Tumukunde was the chairperson of ISO, Director ISO, in the early 2000s? Yeah, I remember that. They started planting bombs in Kampala. And they blackmailed Parliament to giving them 600 million shillings per day. But they were doing counter-terrorism. You remember? I remember it. They blackmailed. Can you imagine for 6 months? These people are getting 600 million every day. But they were countering terrorism in Kampala. Yet they were the ones doing the thing. Tumukunde knows that story very well. Yeah. And he didn't leak. It was a DW that leaked
ekintu kilala esonga ekibiri ojjukira General Kawunye mu he left with some UPDF officers and all those stuffs. Those of Kaka, of ISU, the former ISU director, bagenze baje mu Northern Uganda wendi bali kugenda kukwata konyi. They return bakonye wone ne bikere plates, radios, ne bichikopos, ne bijine byo bakonye wone bakote konyi. And one piece of basin shop. Yes, and some pieces and some few cups, plastic cups. Yeah. Mozi was promoted to a general after smuggling him from LDU to UPDF and now a general. Just like that. So there are people who think that Konyi, well, Konyi, a lot of things that, because let me tell you the truth, I can share with you a video of Konyi himself saying that the reason as to why government has been blackmailing them is that government has access to media. But for them, they've not been killing people, actually people. It is the government of Muslim that has been killing people in northern Uganda. And there are some incidences, by the way, which I begin to believe, basing on the evidences that are available. Can you imagine some place in Patong where Owendolo comes from? You see, these crooked people, these crooked actually leads who are working with the government. They cooked, they cut people, they arrested, they captured the entire village. Bakutara and Bona mu village, Murimonto mu village Yona, back one place. Then they cut some teachers and some witch doctor into pieces. Bafumye mu pipa. Drum. Yeah. Bagamunda abantu byona balina okulya. Abantu balidde omuntu balidde. Okimanyi kulya omuntu. And these are things that are buried. Now, in Buchoro, you hear, ojukira mwachuli olunaku zowulira there are very many HIV cases and all those stuffs. Abagaye those of Kagame. That was Kagame. And then that Gunga Black Battalion, I heard there was Kagame. Mao knows this story very well. Mao, no but Mao, many story in because he was there at that time. There was Kagame, Kagame was in charge of that, but he was one of the commanders of that battalion. There was, I think, Kinyafuza also. Then Salim Saleh was also involved in that particular command in that battalion. Yes. Let me say, something like that. Then in front of your families, in front of your children. We used to call them Vuga Battalion. That is when the other time they were saying Buwana is gay, is gay. Let me say, these are the real gays we have in Uganda. Can you imagine how many people got HIV? There are women, there's a woman who, I will share with you the video of the guy who was narrating how the NRA of the soldiers came and they fucked this guy in the anus and they went and a pregnant woman, can you imagine? The woman Arina Abana Kurubuto. But about 15 men on one woman. She lost her pregnancy. The man up to now Arina problems because of what this NRA people did in northern Uganda. The Basilica. Bayagala bundi ffe tuyogere onali mulungi ate uleo ujukira bali kungamba bundi inze leka nkusindikire ka message kano ojabe bawandikira bundi ku removinga tweet na wandikire ku nsonga za Windolo na wandike ku nsonga za Zid Gimara kati now if we don't talk about it who will come and talk about it nga ize sinina kuyogera ku nsonga eno ani ajja kuyogera ku nsonga eno. Because there's so many people that go abantu. It's not about the privilege. Everybody should have this equality. Should goes either way. The same way a rich person feels is the same way a poor person feels. They all have fundamental the other advice, if you are trying to advise them or to reply them, tell them if they don't want to be talked about, they should stop committing crimes against humanity in another part of the country. Because you can't kill people, you can't sodomize people and the people keep quiet. No. Even though they've tried to compromise the biggest number of people in northern Uganda, especially the opposition, they can't compromise all the people from north. Now I have evidence, new evidence, by the way, that I've gotten today. You know this Ukrainian that I told you that went and stole 3,700 acres of land from the late
late Erenaya Riema. Yeah. This guy here now offloading machines. Guy likuleta machines. Muganda wangereka kubura machine bano bilibi nyine nyo. Akore machine. These machines are being transported using Ministry of Works. Akore. Can you imagine a foreigner has come into Uganda and is using cars, vehicles belonging to Ministry of Works and Transport, but using taxpayers' money of Uganda? Can you imagine? He's bringing machines. They abodo mwage kufanana mudingo gwenkoko. Ichikazi shut down 6 cases. Do you have Abodo's photos? I need to check. I didn't get that photo because sometimes it's on internet. I always watch on TV. Okay, no problem. No problem. Yes. We shall add on Wednesday because on Sunday I'll be bypassing at Mengo. The time is up now. Yes. I think we shall add on Wednesday, same time. Thank you very much, comrade. You're welcome. The word I've heard from you, and the information is true, clear, and loud to the public. But one thing that I would like to tell the world. Yeah. Umwana Uganda ubera ngoba toli mu ground go toli never food soldiers wandika something on social media. Do something about this state of Uganda. Do something. Even if you don't have anything to die or fight for, I don't know, at least for the sake of the future of Uganda, do something. Osobola kuwandika mu social media, osobola kugenda mu Twitter, osobola kugenda mu muwandike. Muwandike. This small efforts that you do, in one way or the other, they add on to the building block to what we call a struggle. Your contribution matters. Like right now, you hear, like, you participate in Loop is doing a lot of activities. You participate. You need to participate in this struggle here. Because Uganda is wherever you are, Uganda is home. Uganda is a warfare. There is no any other place better than Uganda where we shall be accepted and praised like we belong to Uganda. So you need to be part of it. You need to participate. In one way or the other, do whatever you can in your means, within your potential, to ensure that something at the end of the day yield results, which is a freedom for every single citizen wherever they are. Which is a new Uganda. With everything, we cannot continue this kind of country. Everything is just messed up. Museveni is competing with, you see, I could say Museveni is competing with Uganda, with Ugandans. When you start doing something good, he comes and brings a law. You free money, they monopolize it. Sugarcane, Busoga is suffering seriously, they monopolize it. Everywhere, so the issues we need to fight as a bloc. Regardless of where you come from, everybody is suffering. Everywhere. So we need to join forces. Thank you. Okay, may God bless you and stay blessed. Alright, bana ina kulabaka katunabaka chadde ebigambo bimuulidde bigambo biriko ground mu Uganda sibi kikinike bigambo byogera mazima galiyo kyovula nti abikola babatisa naye ffe tujja kubyogera mpaka kuwulira bubi kaongezi kaliyo video lero wendo tujja kusinkana ku program ebimuli mbulange Mengo ku saa 2 za kaongezi Mengo musule bulungi na musibe bulungi mukaba bankombere video wedde mwera